Osibetano munafe webale ejo tusizaako engalo nkwebaza nnyo okwekumira ku Bukedde TV leero Lwakutaano kekadde kagataliiko nfufu nze kuteesa Jojo Williams ne Mebo mulungi kulabako essobonero okugakutuusaako katandike na bikulu tudda nago mbujufu. Ku Mande twali twakaziika omukadde. Abaana basatu basirikidde muliro okukutte ennyumba mu Kirongo abazadde tebaliiwo. Tunaba kumanya omuliro guno guvudde ku ki. Ababodaboda batimpudde omuvubuka apakudde pikipiki ya munnaabwe n'agikweka mu bikajjo bagizudde. Eno piki y'erugaze. Minisita Museveni aguddewo ekisulo kya Mary Stewart ye Makerere ekyaddabiziddwa omulimu gw'emmenso bombi 10. Akalulu 226 abeewa ekisolo asibye wasibewo ebibonerezo ebikakali ku babbira ebisolo. Pulezidenti atuyambeko waba ayisa tteeka. Bwegityo emitwe bwegitambudde tulina maanyi ddala nyongera kwebaza kwekumira ku Bukedde TV 1 tutandise n'amawulire gannaku ekikangabwa kibuutikidde abatuuze b'Empala ku Lwentebe abaana basatu basirikidde mu muliro okutte ennyumba yaabwe. Omuliro guno gukutte mu Kirongo abazadde bombi tebaliiwo. Abatuuze b'Empala Cell ekisangibwa mu Katabi Town Council bakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'abaana abawala basatu okuva mu maka gamu okufiira mu muliro ogukutte enju mwe babadde. Kigambibwa nti omuliro guno gutandise ku ssaawa nga 7 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kyewuunyisanga mu lujja luno lwennyini ku Mande twali twakaziika omukadde. Naye twafunye amawulire ku makya nze mbadde nina wendaga nesanga munnange n'aŋŋamba nti kitalo abaana banneeni bafudde. Abagenzi ye Namiro era ow'emyaka 12, Amaani Namulemu ow'emyaka 5 ne Namuju Tamara ow'emyaka 3 nga kigambibwa nti nyaabwe Juliet Nalubwama yabalese mu nnyumba n'agenda okukola ate nga ne kitaabwe Lennon Kavuma yagenda kukakalabya. Ne bwe tuba tusowaganye nnyo n'omukyala mu maka tusigaze obuvunaanyizibwa obwabaddewo nga taata yabadde ku mirimu gye naye maama. Kyenkubiriza bakyala baffe mulabirira abaana waddala obudde obw'ekiro. Era kitegeerekese nti nyaabwe olufunye amawulire g'okufa kw'abaana be n'azirika era nga mu kiseera kino ali mu kufuna bujjanjabi mu ddwaliro. Okusinziira ku ssentebe w'Empala Albert Mugambwa baategeezezza poliisi era yatuukidde mu budde okutaasa embeera kyokka baasanze abaana bonna basirise nga tebakyategeerekeka. So mbeereeyo abaana basatu nabajjiiridde omuliro naye kiteeberezebwa nti maama teyabadde mu nnyumba yakomyewo bukomi kusanga embeereeyo ekyo bweri. Abatuuze okuli ne ssentebe bennyamidde olw'ekikangabwa kino ne balabula abazadde okukomya okusibira abaana mu mayumba kubanga bwe wagwawo enjega ng'eno kiba kizibu okubataasa. Bamaama omulimu gw'abamaama kukuuma waka abaana. Newe tuba tunyiize abaana bano be banno b'obeera nabo. Ekiviiriddeko omuliro guno kikyatankanibwa naye nga bateebereza nti gwandibanga guvudde ku kando okuba amasannyalaze gaabadde gavuddeko. Maama ssaawa 7 ssaawa 5 oli bweru abaana bali mu nju amasannyalaze gagenza omwana akumye kando yakooye tulo tumututte kyekiddako. Ebisigala by'abaana bano biggyiddwawo ne bitwalibwa mu ggwanika emulago okwongera okwekebejjebwa. Olw'eggulo bikomezeddwawo awaka okutwala mu maaso enteekateeka z'okuziika. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akakasiza ekyabaddewo era nti bazudde ebisigala by'abaana naye nga kizibu okubaawula kubanga basiridde nnyo. Abamaze okuziikisa omuliro basanze omulambo 2 nga bali wabweru w'ennyumba omu ng'eri munda naye nga yayidde nnyo nga tusobola n'okuteegera nti yani tetunaba kumanya omuliro guno guvudde ku ki. Naye leka abakugu baffe bakole okunoonyereza. Alabudde abazadde okwewala okuleka abaana mu mayumba bokka nga bwe kiba kisoboka babaleke ku mirirwano okwewala embeera ng'eno. Naye si okusibira abaana mu nnyumba ne bagamba temuvaayo
oba mulabe TV. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kitalo nnyo ddala tubasaasidde olw'ekikangabwa ekyo abatuuze b'Empala. Ate bwe tuvaayo muvubuka apakudde ppiki ya munne alula bwe bamufubutudde ne bamukwatira mu bikajjo gy'abadde yagikwese. Ono bamutimpudde n'awulubala nga poliisi weetuukidde nga aliko kikuba mukono. Yo ppiki bagisanze mu bikajjo gy'abadde agikwese nga ebadde kabubbu mu Lugazi. Agambibwa okuba omubi wa pikipiki Magombe asimbyeyo kitooke ababodaboda bamutayiriza mu bikajjo gy'abadde addukidde naye ne bamubirayo emigo egimuzeeko akatono okumutta. Bibadde mu bikajjo bya meta ekibubbu mu Lugazi ng'akubiddwa Yasumani Kayire agambibwa nti yali avuga bodaboda kataka stage e Lugazi n'avaayo kati agivugira Kampala. Naye kati avugira Kampala ono bamuyita Asumani oyo nga waawa wabeera simanyiyo naye nga avugira kataka stage kyajoliza okanabe ekibubbu abanga lukataka naye nga avugira Kampala. Asoose kugaana kwogera gyakwese pikipiki kyokka bawulidde nga baagala okumukubako omuliro n'abategeeza nti agikwese mu bikajjo. Beezozza ebikajjo ne batandika okugiwenja era gye bagisanze. Eno piki ye Lugazi wagibise n'ebisubi tumulabe ng'agiringiza waneno netukwatira jamia netujja netuyingira netumulaba abadde alinya bodo okuduka tuze ne piki yaffe endala tukwatidde eri netumuleeta waneno. Bagenze okudda basanze poliisi naye etuuse ekimutaasizza olwo abaddewo ne babuna emiwabo. Ababodaboda betusanzeewo banyonyodde ebibaddewo. Tetwetaaga kujja ku stage yaffe bwetyo nze nga defense sagala kulaba abagundi kuddamu kusenza muntu walo ku stage yakataka tutakola ki tutamanyi. Bagamba waliwo yawummula amagye abadde alimu okumpi n'ensamba y'ebikajjo alengedde omuvubuka ono nga yeesogga ebikajjo era nga yabalagiridde wayingiridde ne batayiza mu bikajjo byonna okutuusa lwe bamukutte. Kati w'amagye n'agamba omusajja avuga piki bw'ati kiki najja alabe amusanze agibikako ebisubi kati n'atandikirawo ng'omubbi wuuno avuddeyo misinde adduke. Kati bano ababoda ne bamutayiza eno naffe ne tutayiza tumukwatidde wali Kakola. Gwe babyeko pikipiki ategedekezeeko erya Nansuwa ng'akola ogw'okuggula n'okusala embizzi annyonnyodde engeri omuvubuka gy'amulabizza n'ategulawo pikipiki ye. Mubadde mugenze gula mbizzi? Tubadde tugenze gula bisolo bya mbizzi ffe tuli bannyama. Kati ne mugipaakinga? Mugipaakinga tugenze okuvayo bwepinga yasimbudde oba natuga piki emu bakoze eki bagitutte. Siraaje Sebisubi avunaanyizibwa ku byokwerinda mu kibiina ekitwala ababodaboda e Buyikwe ayogedde ku bibaddewo. Bagenda ne baba pipiki ne babulana zino badde e Kampala kati abadde kyalina omwamu wadde asanze pipiki y'omusajja ebulya ntete n'agibba. Neffe tunyoleddwa nnyo kuba omwana waffe wa bodaboda werugazi sente ali kubba pipiki. Geza ne ku stage wakolera wadde wakagulawo pipiki ziwera nnya. Omwana yateekwa kuba nga alina omukono pipiki ezibula. Oluvannyuma poliisi eggyewo pikipiki mu bikajjo ne gitwala ku poliisi nga ye abadde mu mbeera embi atwaliddwa mu ddwaliro e Kawolo okufuna obujjanjabi. Kasa Kivumbi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Erugazi nga tuvuddeyo ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kata Museveni aguddewo ekisulo ky'abayizi abawala ekya Mary Stuart Hall ekyaddabiriziddwa neyeeyama gavumenti bwegenda okuddaabiriza ebisulo byonna mu yunivasite za gavumenti. Abadde ku yunivasite Makerere gyayitiddwa ng'omugenyi omukulu. First Lady eranga eminsi ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kata Museveni mu kutuuka ku Yunivasite Makerere aniiziddwa minisitule y'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo, omuwandiisi w'enkalakalira owa minisitule eyo Dr. Kedres Tulyagenda, amyuka chancellor ya Yunivasite Professor Barnabas Nawangwe, ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Yunivasite Makerere Lona Magara, minisitule omubeezi ow'abaana n'abavubuka Baramba Rwagara n'abalala.
olutuuse asoose kuggulawo ekisulo kya Mary Stewart ekyaddaabiriziddwa nga Profesa Nawangwe amulamuzizza enkyukakyuka ezaakoleddwa ku kisulo kino ekyali kisuza abayizi 376 nga mu kiseera kino kisuza abayizi 512. Omulimu gw'okuddaabiriza ekisulo kino gwakoleddwa ekitongole ky'eggye UPDF ekizimbi nga gwawemmensa ensimbi obuwumbi 10 mu obukadde 5 era nga gakoleddwa mu bbanga lya mwaka gumu. Profesa Nawangwe asiimye gavumenti olw'obuvujjirizi obubasobosezza nga yunivasite okuddaabiriza ekisulo ne yeenyumiriza mu bwangu bakontrakita bwe bakozesezza. All this has been done at the cost of 10.5 billion shillings, hence very good value for money. Mama, allow me to express our deepest appreciation to you personally for your unwavering support towards the renovation of halls of residence at Makerere University. Ssente w'olukiiko olufuzi Lona Magala agamba nti ekikoleddwa kyakutumbula ekitiibwa kya Yunivasite y'e Makerere mu Afirika n'ensi yonna. Today marks not just the completion of a renovation project, but also the realization of our shared commitment to providing quality infrastructure that enhances the learning experiences of our students. Yebaza Mama Kataha olw'okusitula ebyenfuna bya yunivasite omuli abakozi okwongerwa emisaala ekisitudde omutindo gw'ebyenjigiriza mu yunivasite eno. Minisita Muyingo yeebazizza Mama Janet Kataha Museveni olw'ettofaali ly'atadde ku byenjigiriza bya Uganda. You are a blessing to this university, you are a blessing to higher education. I want to join those who have welcomed you before to welcome you to Mary Stewart and Makerere University, and thank you for the good leadership. Mu kwogera kwe Mama Janet alangiridde nga gavumenti bw'egenda okuddaabiriza ebisulo byonna mu yunivasite za gavumenti okwetooloola eggwanga. As you are aware, the renovation of Mary Stewart Hall, as many of you have already said, is not an isolated project, but part of a broader systematic plan to upgrade all the other halls of residence as well. Akubiriza abayizi bakwasizeewo gavumenti nga bakoma ebikolebwa kitaasa ensimbi y'omusolo. As we hand over this magnificent facility, I urge the students now, the students' body, to be good stewards of this investment, and the management to be mindful of the proper maintenance and responsible use of this facility. Yenyumiriza mu kampuni enzimbi ezaakoze n'asuubiza ni gavumenti yakwongera okuwa abakontrakita abakuna emirimu. Their work is a clear demonstration that government is steadily building internal capacity to execute large-scale projects without over-reliance on external contractors. Aniriza abayizi abapya mu yunivasite eno mu lusomo lwatandise wiiki ewedde n'abakubiriza okwenyigira mu lutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi okwewala akawuka akaleeta mukenenya n'obutenyigira mu mize gibaweebuula. Avoid harmful habits like addiction that derail you from focusing on your education. Manage your finances wisely and dedicate yourselves to your studies. Shauni Nabasirye ne Jovan Kibirige ebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mwebalinyi bannaffe ate oluvannyuma lw'okunoonyereza okuzuula nti bannansi ebitundu 44 ku 100 baagala ebyokwerinda bisibweko essira tuwayizaamu n'abantu mu bitundu by'Ewakiso ne Kakiri. Bano beekokodde obubbi bw'ebisolo obubasuza nga bakukunadde era baliko ebibasonzeeko ebiina okukolebwa okukyusa embeera eno. Ensonga endala eyanokolwayo mu kunoonyereza okwakolebwa abakozi ba Vision Group abakugu ku nsonga eziruma abalonzi bwe butebenkevu mu kunoonyereza abantu beemulugunya ku bubbi nga buno bwakola ebitundu 44 ku buli 100 okwetooloola eggwanga obutali butebenkevu mu bitundu ne bukola ebitundu 21 n'obutundutundu 7 ku buli 100 ate obunyazi obw'emmondo ne bukola ebitundu 8 ku buli 100. Twagadde okunoonya ku nsonga eno era omusasi waffe agenze Ewakiso mu bitundu ebitali bimu ng'abaayo bagamba nti basula ku tebuukye nga n'abamu basula n'ebisolo byabwe mu nnyumba okubitaasa ku babbi. Era kati akaseera kano tetukyayagala na kulunda tutya okulunda abantu basula kweru eddembe libaweddeko. Mutebi Frank anyumya olunaku lwe bamubbako ente ze kyokka olw'okuba ku kyalo kwaliko olumba engendo ng'esindogoma yawulira enduulu n'atafuluma ng'alowooza nti yali yabatamiivu. Abasajja bajja wakati w'essaawa
5 omwo 6 bankola enkuba yatonya kati nawulira enduulu naye wakati mu nkuba ate waliwo nga olumbe nga ku kyalo kituliranyewo nendowooza konze bava mu lumbe ngendo fulumewe babadde ntezanga kifunga siziraba nga bazitutte. Bano essuubiri bali mu gavumenti era basabye ebyokwenda bisosowazibwe kubanga bo ng'abantu tebalina kye basobola kukola nga babatigomya bajja n'ebissi n'emmondo. Ffe nga ffe abalunzi tunabakufuna bwenkanya kubanga naffe twasigala mu nyiike ensolo nali nsobola lunaku kuba nti nsolo gikamamu amata gawera balita 10 naye kasikyasobola sira sina nalonja akaseera. Ku kyalo Namugere ekyesudde kilomita 7 okuva ku poliisi ey'Ekakiri esobola okubadduukirira nga balumbiddwa nayo terina motoka esobola kutambuza basirikale mu kiro singa obuzibu bubeera buguddewo. Kale oba ne gavumenti yandibadde tukwasizaako okuba nti tufuna obukuumi oba patrols ez'enjawulo mu bitundu kubanga ensolo ziyitiriddwa zo okutwalibwa kyokka tebakifuula kyalunye. Abantu abalala abazibabbibwako ebisolo byabwe nabo boogedde ku biro bino ebyali eby'entiisa. Ekyengulu nga waliwo omufu nensula ku mufu n'endwayo neŋŋamba nti leero sijja kukuumako nebakeko mu nnyumba ngenda okugamba nti ngende nzuukuke ndabe ente nga baazitutte dda ng'emmotoka tulowooza nti oba ejja kubafu kumbe ente bagiyisizza manju gwa nnyumba yange. Bano basabye ababaka ba paalamenti okubaga amateeka amakakale kubakwatibwa mu bubbi kibeera ekyokulabirako eri abalala. Pulezidenti atuyambeko waba ayisa tteeka omubbi bwe tumukwata tutege muliro tumukerewo. Waliwo n'omukyala atulaze we yali asiba ente ze 2 nga zabbibwa mu kironga kati waasigalawo nkondo kwe yazisibira ng'era nga kwalabira nti yali alunzeeko ku nte. Kwaliko enkazi ng'ebanudde endaawo baali bagenda gisala ku pasika ng'ebulayo nga wiiki ng'emu genda osituka nga byonna teziriyo. Wano ku kyalo kyaffe batandikira kuzange ne balyoka batandika okubba awalala wonna. Segere Muhammad Karim ssentebe w'ekyalo Namagero mu muluka gw'Emugogo mu disitulikiti y'e Kakiri mu Wakiso asonze ku birina okukolebwa okunyweza ebyokwerinda kitaasa abantu ababbibwako ebisolo byabwe. Kati banabanga tewaliiwo bukuumi bwonna gavumenti ejjeegambe nti twagala sente zaffe tetwabaweza PDM nze ngenda zijja wanga baganye okukuuma ebintu byaffe byetulunda. Amyuka Radis we Wakiso okulwa mukama we Justin Mbabazi akakasiza nga bamaze okunogera ekizibu kino eddagala era nga bakolaganye wamu n'ebitongole bya poliisi n'amagye bataddewo kafiyo eri abatambuza ebisolo mu kiro. Era tumaze okulagira ebitongole byaffe byonna omuli poliisi n'amagye okuwera abantu bonna babadde batambuza ebisolo ekiro era loole yonna eneekwatibwa ng'etambuza ebisolo ekiro embuzi embizzi ente endiga ejja kukwatibwa. Agamba nti ekisinga okwenyamiza kwe kuba nti bangi ku balunzi bano ente baali bazifuna mu nkola za gavumenti okwejja mu bwavo nga tebayinza kutunula butunuzi ng'obubbi buno bugenda mu maaso. Tetujja kukkiriza muntu yenna ate kutuntuza abantu ssente pulezidenti ze yabawa okuva mu palisi modo mu myoga okwekulaakulanya okwejja mu bwavu ate zibadde zitandise okubbibwa nga bakyala kimpadde beerimbika. Kizawire yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Webale nnyo Kiza ndoza obubaka butuuse bulungi eri bekikwatako. Bwe tugendako ebunaayira pulezidenti wa America Donald Trump olwaleero asisinkana mukulu munne Vladimir Putin wa Russia okwogera ku nsonga ez'okukomya olutalo wakati wa Russia ne Ukraine. Kyokka ye Zelensky akukkulumye okubanga waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso naye ate Russia ekyagenda mu maaso n'okutta abantu. Pulezidenti wa Russia n'atabwekebera Vladimir Putin nga tannabisaamu ngatto okwolekera essaza lya Alaska mu Amerika okusinkana mukulu munne nagaga Donald Trump okwogera ku by'okukomya olutalo mu Ukraine. Asoose kukyalako mu kitundu ky'e Magdan ekisangibwa mu buvanjuba bw'eggwanga lya Russia ng'eno amaze emyaka 14 nga talinnyayo. 70 операций с Белоруссией делают, скажем так, парфюмерию. Мясо, бизнес. Как раз здорово, что в это верит и развивает малый бизнес. Молодцы.
Putin alambudde ebifo ebyenjawulo omubadde ekkolero ly'ebyennyanja ng'eno ekitali kya bulijjo akutte amwaniriza mu ngalo n'okukebera ku bye bakola. Alambudde ne ku bannabyamizannyo abazannya omuzannyo gwa hockey n'oluvannyuma n'abako abantu basinkanye. Ye President wa America Donald Trump ngali ku lugendo okwolekera Alaska ku nnyonyi wa President wa America ya Air Force One awayiza ne munnamawulire wa mukutu gwa Fox News mu mboozi ey'akafubo n'ategeeza nti singa ensinkano ye ne Putin tevaamu kalungi ensonga zino waakuzivaako bukombo nkuyege ku gye olwo yeddireyo maka gamangu ddala. What's your initial feeling? How are you feeling about what you're going to get out of this? I think we're going to do very well. Our country is doing very well. We're setting records economically like we never have before, including the stock markets are all at a record high. We're taking in trillions and trillions of dollars with tariffs. We're going for a meeting with President Putin in Alaska, and I think it's going to work out very well. And if it doesn't, I'm going to head back home real fast. I mean, if it doesn't, you walk. I would walk there. Kyokka singa ensinkano eno enevaamu ebibala Trump kijja kuba kimukoledde oluvannyuma lw'okuba nti ebimu ku byasuubiza ng'ajja mu buyinza mu kisanja ekyokubiri yawera okukomya okulwanagana wakati wa Russia ne Ukraine. Kyokka ng'ensinkano ya Putin ne Trump ebuzaako akaseera mpoyo kageetandike. Pulezidenti wa Ukraine Volodymyr Zelensky ayogeddeko eri eggwanga n'akuba emimiro nga yeewuunya okuba nti wadde waliwo enteeseganya ezigenda okutuukibwako naye ssebo amagye ga Putin gakyafunvubidde n'okunyugunya ebikompola ebitirimbula abantu ba Ukraine ku biragiro bya Putin. На ринку Дніпровщина, удари по містах та підприємствах, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина, свідомі російські удари. Akokulumye nti basajja bakulu bano bayinza batya okutuula mu nsinkano nga yeteyayitiddwa ate nga yeetoolerako ensonga ng'embeera eno agirabye ng'abengulwa okunyigiriza abali emmanga. Напередодні ми обговорили зі Сполученими Штатами Америки, з європейцями, що дійсно може спрацювати. Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити. Ku ssaawa 4:07 ez'ekiro kya leero ennyonyi z'abakulembeze bano zirabiddwako mu bwengula bwa Alaska nga batuuka. Kale binaaba bivudde mu nsinkano nabyo tujja kubibawa. Tugenda kuwumula mu katono. Tudda n'amalala tovaawo. Ne teknolojia byonna obisanga mu kataliiko nfuufu ate bwe tweyongerayo leero mu mboozi y'omusomesa asukkulumye tukuleetedde Geoffrey Magomu atumbudde ebyenjigiriza n'omutindo gw'essomero lya Fairway School mu kibuga Mbale. Ono ku by'omu kibiina agattako okuyigiriza abayizi eby'obulimi obulunzi n'ebyemikono kibayamba okufuluma nga balina bye basobola okwekolera. Geoffrey Magomu okufuna obukulu bw'essomero lya Fairway School Mbale yasanga abamusooka olubimbi lw'okulikulaakulanya balutandikako dda n'ayongeza baali bakomyeyo okutuukiriza olugero olugamba nti awakula ennume tewakulemu. Magomu nzalwa y'eddokasi mu ggombolola y'e Bukiise mu disitulikiti y'e Sironko era ng'obusomesa yabusomera mu Mukujju Primary Teachers College, Kyambogo University ne Bugema University. Bwe namala e Kyambogo saakomaawo nasomesaako katono ate nemala nenzirayo nagenda ku University ey'e Bugema nesoma degree mu education era kati gyendina. Agamba yasooka kubeera amyuka omukulu w'essomero lino okumala emyaka 7 era nga yaweerezaako mu masomero ag'enjawulo. Yatandika okulongoosa ebizimbe byali bikaddiye, compound n'agisimbako ebimuli n'emiti ngattako okutandikawo ekisulo ekitaaliwo. Twava kuba essomero lyaffe liriko ekisulo tulina hostels abaana basulako akati netugamba ayigiriza abayizi okulimira abafunda okulunda enkoko ennansi ente zinusu bulaaya olusuku n'ebirala ekitumbudde obusobozi bw'abayizi. kati tugamba abaana oyinza okusoma omulimu ne gubula naye oyinza okwekolera omulimu ng'ogenze mu bulimi ogenze mu kulunda. Bino byonna tubikola kuba tumanyi ekiseera kijja kutuuka abaana babe mu ssomero bagende beekozese. Agamba pulojekiti zino ate mudda zikendezezza ku ssente essomero zerisaasaanya mu kugula emmere y'abayizi nga n'amagi bagafuna okuva mu nkoko ze balunda. Kati enkoko zaffe ze tulunda zino ziyambako abaana tufuna amagi ne tubalisa amagi okiraba
kunaku ng'olwa Sande. Era yayongera ne ku bungi bw'amazzi amayonjo abayizi ge banywa okosako okwenyigira mu byemizannyo. Tuli mu scouting, tuli mu ball games, tuzanya omupiira. Emipiira gino tuzanya netball, tuzanya football, tuzanya ne volleyball. Ekisabo kituuka ekyemisinde okudduka nako kwe tuli nawo tudduka. Tulina okuyimba, music, dance and drama. Amaanyi gataddemu gatumbudde ebyensoma by'abayizi nga mbikize byakamalirizo bya PLE buli mwaka beeyongera okukola obulungi. Guno omwaka ogwedde twabadde mu abali obulungi. The best 10 in the city. The best 10 in the city. Twabadde mu best 10 in the city. Engineer Rogers Nabisolo ow'ebyensimbi kakiiko k'abazadde Reverend Namasobo Samuel bagamba nti Magomo akoze okusukkuluma ku kye baasuubira era nti akomezaawo ekitiibwa eky'essomero lino. Mu kusoma kw'abaana baffe nga Uganda n'okusinga essomero lyaffe lye tuteeka mu nkola basoma n'eddiini up to P7 ne bakola ebigezo ebyeddiini. Tuzimba amayumba g'abasomesa ne tukuba pulaani ez'okusiima abasomesa amayumba g'abasomesa pulaani weziri ne tugamba nti naye abaana webaliira tetuna dayini ne tukuba pulaani eza dayini twagala tuzimbe nawe wona tetulina sente ne tugamba naye kati tukola pulojekiti emu ennene gavumenti netuddukirira enaabamu sente ye shopping center. Samuel Mungasa sente w'akakiiko akafuzi akaddukanya essomero ne Gertrude Nabudduwa omuzadde basimye enkolagana ennungi wakati w'abasomesa n'abayizi ekyongedde okutumbula omutindo gw'essomero. Kani imagine omwana wa nasale wayingira mpiwana amanyi okusoma n'okuwandiika. 2 performance yaba P7 because that's the area they look at. Akabanga katini kabaddewo, there is great improvement in performance. Actually, children are doing very well. And we are striving hard okulaba nti Fairway becoming the best youth school, model youth school within Embale State. Webanga tukyalina university waffe. Yep. And the administration that we are having. Kuba tulina abasomesa abali committed mu kukola. Omulambuzi w'amasomero mu kibuga Mbale John Waluko naye ayogedde ku Magomo. Betanira nnyo okulaba nti baparticipating mu mizanyo era juzi babadde participating mu scouts competition ku district level era ye tiimu emu eri kugenda ku national competition. Bukalumu yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Webale munaffe ate abazadde bakubiriziddwa okwagira abaana baabwe basome ebintu ebirala mu masomero ng'ebyemikono n'ebirala ebibagattako. Byogeddwa nga ba Twin Block Schools mu Kiteezi bategese omwoleso gw'ebyemikono bye bakola mu ssomero ogusookedde ddala. Aba Twin Brook Schools mu Kiteezi bategese omwoleso gw'ebintu ebyenjawulo bye basomesa abayizi ng'ogyeko eby'omu kibiina. Omulundi ogusookedde ddala era omwoleso guno gujjumbiddwa abantu bangi. Mu byoleseddwa olwaleero mubaddemu ebyemikono ng'okutunga, eby'enviiri, ebya sayansi ne tekinologiya, eby'okufumba n'ebirala. Ng'omu ku batandisi b'essomero lino Hajati Nabira Mbogo Sseŋŋanda n'alikulira Bukenya Lilian bwe balambolola. Bakola amasimu, balina zi robots, we have different robots ze bakola abaana abo. Abamu batandise n'okuzimba ennyonyi. Omuzadde ajje appreciating amaanyi g'omwana mu kintu kyakoze. Ntegeeza ebintu by'emikono okugeza okufumba, weaving, pottery, carpentry. Banera booleseza ebitone by'abayizi omuli okuyimba, okuzina n'emisono egy'ekinnansi egikyamudde nnyo abazadde.
omutandisi w'essomero lino Hajja Fasenganda asiimye abazadde olw'okubeesizisa abaana baabwe. I want to thank you, one, for supporting Twinbrook. Dear learners, thank our parents for bringing you to Twinbrook. For you to choose Twinbrook, we shall never take that for granted. Thank you so much. Thank you so much. Abasabye okukomya okupimira amagezi g'abaana ku ngeri gye bayita ebigezo kubanga abayizi babeera n'ebintu ebirala bingi bye basobola okukola okubeera ab'omugaso mu ggwanga. We should reduce measuring learners by their marks. Abamu ku bayizi okulina Lubega Zulaika Mbogo ne Sennabulya Asma banyonyodde ku bye boolesezera ne basiima abazadde n'abasomesa olw'okubayamba. Nga abazadde bange mbeebaza okunsasula school fees n'abasomesa mbeebaza. Have medicine. It prevents cancer. It reduces fatigue. Bukenya Lilia ne Nabira bakkaatiriza omugaso gw'okusomesa abaana eby'emikono. Twinbrook Schools Sports Academy and Skilling Center tuluubirirwa omwana okuba nti ava mu ssomero lino nga mujjuvu muleete abaana bammwe era mujja kulabawo enjawulo ku mwana asomedde ku Twinbrook. So tufuba okulaba nti you don't move with only academics. What else can you add on that? Twali kubiririza nnyo okufuna essomero nga Twinbrook. Essomero lino lirina buli ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi okuli ebisaawe 2 n'ebirala era bakunze abazadde okubongera abaana. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Kulikayo mukumulamuko ate bwe tweyongerayo n'amalala akakiiko abannamateeka akasibwawo pulezidenti okuwuliriza okwemulugunya okw'abatamatira n'ebyava mu kamyufu k'NRM kasazzaamu obuwanguzi bw'ababaka bana oluvannyuma lw'okukizuula nti babunyagabunyazi. Akakiiko k'abannamateeka akasibwawo pulezidenti okuwuliriza emisango egy'ababbibwa obulolo kafundikidde okuwulira emisango gy'abatamatira n'ebyava mu kulonda kw'abassentebe ba disitulikiti bammeeya ne bakansala ku mutendera ogwo. Akulira bannamateeka mu NRM Enoch Barata ategeezezza nti okutandika n'ebbalaza wiiki ejja bagenda kutandika okuwa ensala mu misango gino. Okuwulira emisango ko ndowooza kukoma leero then tweyongere okulaba nga bafulumya ensala gyabwe. Era leero ku makya gano bafulumizaayo ensala endala 22 ndowooza nazo bajja kuba nga bazi lisiti bagiyisaamu. Agamba nti n'emisango gy'ababaka ba paalamenti egyawulirwa gikyagenda mu maaso n'okuweebwako ensala. Egimu ku misango egiweereddwako ensala gwe gw'omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Litwala Kadaga ng'akakiiko kakakasizza obuwanguzi bwe ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Kamuli era ensala ye bagikwasiza munnamateeka we Isiko Jonathan. Era nga abantu b'e Kamuli we baayogera mu kalulu nga baweerema landslide victory ya 91.02%. Indeed, tribunal eva ku kyapholdinga yakoba ati akalulu ako tikali mu kalumira were n'akamu n'akatono. Abatamanyi byewawaaba kubanga petition gyeyawaaba bagigobye mu buwanvu bwayo tebalinaako kalumira kebogedde mukali mwensa. Omulala akakiiko gwe kejeereza ye Minisita Bright Ramirama ng'ono eyamulopa Mbeka Kasisi bw'akitegedde nti akakiiko kongedde okumukakasa ku kifo ky'omubaka owa Isinjiro North n'awanda omuliro. Abawagizi bange mubeere strong ngenda kujja ku ground babuli ekiddako. Akakiiko era kasazizaamu obuwanguzi bw'ababaka bana okuli Mutebi Bernard ng'ono bumugiddwako ne buweebwa Bwire Simon ku kifo ky'omubaka owa Bulamogi mu disitulikiti ey'e Kaliro so nga ne mu disitulikiti y'e Kamule mu constituency ey'e Buzaayo akakiiko obuwanguzi kabuwadde Martin Muzaale. Era nga tribunal ekobere nti obwire waire baba basalire mu bululu amagombola gadigonagoneena era sigala nga ali ku musingo obululu era niko kunangirira nti banangirire mu butuufu bwayo. Ayi Katonda mulungi twenda kwebaza ekitibwa President Museveni olwa tribunal gyatuterawo esobwera okutulaga amazima n'obwenkanya era ndowooza essaawa neeno abantu b'e Buzaayo mwire mu amaanyi. Olwaleero ndogera nga ndi musanufu nti akakiiko kakoze okunoonyereza kwako katukakakisa irala nti twalondebwa mu bulambulukufu era nga banange nifo tusigaire ni kaadi.
abaawangula kyokka be baawangula ne babaloopa okuli bazanya matayo eyawangula eky'omubaka wa Bugabula South mu disitulikiti y'e Kamule beebazizza abalonzi baabwe bo abatamatidde n'ebyavudde mu kulonda okw'olunaku olw'eggulo batandise okutwalayo okwemulugunya kwabwe. Buli kimu tukiyina evidence ena tumuyina buli kimu kyebasaba era mbibaleetedde ne mbibalaga bulungi. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate abasomera ku ssomero lya St. Charles Lwanga Lwanjiri Mubende basinkanye ne basonda ensimbi ez'okuzimba ekisulo okutaasa abayizi okutindiga engendo. Enteekateeka ewumiddwamu omutwe Joseph Kigunda amanyiddwa nga Jose Joblink. Abantu bakubezeddwa okwagala n'okuwagira amasomero gye basomera kubanga gabayamba okufuuka kye bali. Reverend Father Kimbugwe ow'omu seminariyo y'e Mubende bino yabyogeredde mu misa ey'abasomera ku ssomero lya St. Charles Lwanga Lwanjiri Primary School erisangibwa e Kasanda era nga naye gye yasomera babadde basinkanye. Gammwe gye mwasomera nga mugawagira mu ngeri ezitali zimu naddala mu byenfuna ne mu kwezimba okwongera okugakulaakulanya. Buli omu alabe nti awagira bulungi essomero lye gye yasomera ate alyagale. Father Kimbugwe yeebazizza basomera ku ssomero lino abaddewo n'asaba abalala okubalabirako n'abazadde n'abasaba obutassa mukono mu kuweerera abaana baabwe. Omukolo guno basondeddeko ensimbi ez'okuzimba ekisolo ky'abayizi abawala. Omutegesi w'ebivvulu mu Bungereza Joseph Kigondo amanyiddwa nga Jose Joblink yayitiddwa ng'omugenyi omukulu era nga naye yasomera ku ssomero lino ng'asuubizza okuwaayo obukadde 10. Mujjukirenga nnyo nti kube ng'olina ekyenkana ki weeyise bulungi, temwegulumiriza. Oba olina ky'olina teweegulumiza kubanga tomanyi kigenda kubeerawo. Nyumirwa nnyaawo abalina kasente nga tebeegulumiza. Kigondo akubiriza abantu ku neeyisa kubanga kiyamba nnyo. Okulaba nga nkubiriza abazadde okuyigiriza abaana okubasomesa empisa zezigenda okusinga byonna. Tutandise okutuuka we twagala olw'empisa ze twayina. Asuubizza okusasula omusaala gwa mwaka mulamba eri omusomesa gwe banaaba bamuwadde n'okumugulira bodaboda okumuyamba ku ntambula. Kintu kino nenanja wandisebo kakati bw'aba gwe kennyini mpulira ogenda kuwumula nja kusasula omusaala gwa mwaka ng'owumudde. Robert Senoga omu ku bategesi omukolo guno yeebazizza Kigundu olw'okuba kumaakuma. Tukwatiddeko nnyo ate akyatukwatirako mu bintu bingi nnyo ebigenda okutumbula essomero lino n'okulitwala mu maaso. Agamba basalawo okuzimba ekisulo kubanga abaana bava ngendo nga n'olumu tebatuuka mu budde so nga n'abalala tebasoma mu nnaku z'akatale. Abaana abo bagende nga ku ssomero emmimbi zaabwe za kusoma, emmimbi zammwe abazadde za kubakolerera, abaana mubate nga bagende ku ssomero mu budde. Ignatius Kamya yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Wamug'emizannyo ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes nga yeteekera okuttunkana ne South Africa ku Mande ya wiiki ejja. Abazibizi okuli kapiteeni wa ttiimu Rogers Torachi ne Hilary Makundane bakunze abawagizi. Ekisinga okwetaaga mu geemu eyo ye wiini. Tutagala wiini yokka era Abannayuganda tubasaba mujje mu bungi mutuwagire eyo vibe tugyetaaga. Geemu esimbi ezo nazo basamba emabega mbadde mutuwagira vibe nga mugiteekawo nga naffe tusamba n'amaanyi. Omupiira gwe tuzaako gwa South Africa ffe ng'abasambi gwe tusinga okwagala nnyo ate okusinga gino gye tuwangudde ebiri. Kuba bwe tuwangula ogwo omupiira gwa South Africa tuba tugenze mu quarter finals ate tuba tumakinze history. Kati omupiira ogwo gutumotivatinga n'abalenzi bonna bali mu shape tufunye recovery enungi ne instructions ba coach ze batuwadde mu eno recovery time nga tetunasamba South Africa. Ndowooza gutumala recovery etumala okuwangula omupiira guddako gwa South Africa. Kale ttiimu yaffe tugisabira buwanguzi ate era tuteeketeeka okubeerayo Namboole okusobola okugiwa obuwagizi. Bwe tweyongerayo empaka zikyayinda bisaawe ebyenjawulo nga mu kibinja kya Uganda leero ogusooseewo Algeria erimaganye ne Guinea goal 1-1 mu kisaawe e Namboole. Yet, but this could be the opportunity here for Guinea. Opportunity out. Shot taken in!
hunted high, they've searched low, they've prayed and kept the faith, and ultimately they've been rewarded for their patience. Ismaili Kamara makes it rain a goal here in Algeria, conceding 4. Might need to communicate better as the counter-attack is on, and the cutback is in. The goalkeeper with a immaculate save. Cutback equalizer. They kept pressing and probing, and once again, Bayazid, right on target, slam shot, and the defense has come unstuck here for Guinea. Wave after wave of attack. The cutback was good. Zoe motoka z'empaka eza Africa Rally Championship eza raundi yokuna zikomekerezebwa nkya Burundi nga Munnayuganda Yasin Nasa yetaaga kumalira before ebisooka okutangaza emikisa egiwangula-engule. Emmoroka z'empaka ez'omutendera gwa Africa eza Africa Rally Championship eza raundi eyokuna zize mu lunaku olwaleero ng'omulundi guno ziri mu ggwanga lya Burundi. Muziguddewo Yasin Nasa amalidde mu kyakubiri emabega w'omuna Kenya Saman Vora nga Uganda yakiikiriddwa Yasin Nasa ng'ono ayagala kumenyawo kikwa ekimaze emyaka 25 bukya omugenzi Charles Muhangi asembayo okuwangula engulu eno mu 99. Omugenzi Charles Muhangi ye Munnayuganda yekka eyalewangulidde Uganda engulu eno, wabula abatunuzi boogedde biki Yasin Nasa byalina okukola okuwangula engulu eno. Sajja katumusabire busabizi naye mpozi kyatalina kukola kwe kuba nti amalira wabweru wa basatu mu ggwanga lya Tanzania kuba bajja kubayo ate abalala bajja okuba nga basikowalinga kungule ya Africa. Abasajja nga Ahmed Hiwere yakaleta emmotoka empya eya GR Yaris Rally 2, waliyo omusajja ayitibwa Munge Altaf fenna tukimanyi yalina emmotoka ya champion aliko kati ayitibwa Karani Patel yagigula. So nekitegeeza ate tomanya wayinza okubayo n'omulala ne Prince Charles Nyerere yennyini ajja kuba ali waka. So kitegeeza nti Yasin Nasa alina okubanga anywereza ddala awo wakiri amalire mu bifo bisatu. Yadasinga omudeka kumbiranya de Karani Patel. Karani Patel yafunamu obuzibu e Rwanda tasobodde okuba mu event eno naye kuno muwundi Yasin Nasa ali ku top kati alinga kwagwaya naye Saman Vora. Saman Vora yavudde out of nowhere najja natandika okuvuganya twali kimusuubira era ataddeyo komisoni amaanyi era wetwogera saawa ene mulwala egenda maaso ebulungi Vora yakulembedde Yasin ali mu kyakubiri. Yasin Nasa kyetaaga kyokka kubanga amanya mu kifo kyakubiri lwala eno neddako kubanga afuuka kyamwezi wa Africa. Yasin Nasa y'omu ku bavuzi abasinga mmotoka ennungi ate nga y'amaanyi wabula ng'engulu eno bulijjo emuyita ku munaabo. Empaka zino zikomekerezebwa olunaku lwa nkya e Burundi ng'eziggalawo kalenda y'omwaka za kubeera mu ggwanga erya Tanzania. Muna Kenya Karan Patel yeziwangula omwaka oguwedde ng'ono yazivuddemu oluvannyuma lw'emmotoka ye ekika kya Skoda Fabia okufuna akabenje muzaali e Rwanda. Kali munafuyo katumwagaliza obuwanguzi ate emizannyo gy'amasomero ga senior egya Fiesa Games giguddwa olwaleero mu butongole mu ggwanga lya Kenya nabyo katubifune mu bujjuvu. Empaka za Fiesa ez'omulundi ogwa 22 ziguddwawo mu butongole olwaleero mu kisaawe kya Bukongo Stadium mu tawuni y'e Kakamega. Minisita w'ebyenjigiriza wa Kenya Julius Ogamba yabadde mugenyi omukulu nga yakiikiridde President William Ruto ng'omukolo gutandise na Kumba nga beetolola ekisaawe. Abavubuka okuva mu Uganda ab'omuzannyo gwa dance sport be basoose okukyomula abantu ne kuddako abazinyi okuva e Kenya. Mu mupiira ogubadde mu kisaawe kino Buddo egudde maliri aga ggoole mu kwemu ne Butere Boys eya Kenya. Mu kibinja ekyokubiri Kitende etimpudde EPM Mpanda eya Burundi ggoolo 9-1 mu mupiira mwe yeesasuliza oluvannyuma lw'okuba ogwaguddewo olunaku olw'eggulo. Yabadde attitude ne character abaana gye beereese olunaku lwaleero kubanga bazze bamanyi nti yabadde mu deficit so babadde balina okusamba lwa character entuufu. Mu lacrosse ttiimu ya Bombo Ame etandise na buwanguzi mu balenzi ne mu bawala nga bakubye Robin Essex okuva e Kenya.
mu nsero Kibuli SS ekubye Mari Rain Mulanga okuva e Rwanda ensero 65. Amos College ya Uganda nekuba Dagoretti e Kenya ensero 7-56. Mu handball Balenzi Wampewo Ntake ekubye Kirombero okuva e Kenya gola 38-24. Ate Adegi ya Rwanda nekuba Gombe SS ya Uganda gola 3-3. Timu za zonna ziri mu shape nungi ate tusuubira kujja kukompitinga raising ebendera ya Uganda. Olwaleero emizannyo mitono nnyo egizanyiddwa olwaleero olw'omukolo guno oguguddwawo wano mu kisaawe kya Bukungu Stadium. Wabula ng'olunaku olw'enkya emizannyo ekisinga obungi gigenda kuba nga gikomawo nga mu mupiira ttiimu za Uganda okuli Kitende, Buddo, Amus ne Bukedya zigenda kuba nga zikomawo musiiko kulaba nga zirwanira ebifo okuva mu kibinja. Nze Julius Kafuma ku Bukedde TV wano e Kakamega, Kenya. Bwegati bwegagenze tukwagaliza ekiro ekirungi nze kuteesa Juju Williams tubadde ne mulungi mmebo okulaba kw'essobonero Katonda kuume.